ngenze ko mu Ndobesi tulabe munaffe agamba atya. Wanji? Jebale. Kaina jebale. Mbadde wangambye kubireko nze Mukunja. Nganza nsokuuliza. Kale nyabo. Kakati Mukunja. Waliwo omuwala bamuyita Nabulime. Nabulime akuba ku simu ya bba wange. Kumakya olweggulo ne mu ttuntu. Mbadde nkusaba omundobesezeeko. Nga njagala kumanya kituufu. Kuba ye omwami aŋŋamba mbu bakola bonna simanyi business partner simanyi bakola batya. Kakati mbadde njagala omundobeseze. Manye ekituufu. Yesebo. Onaayogerako naye? Saagala kwogera naye. Kati eno essimu gye wampadde yani? Eno essimu gye nakuwadde ya mwami wange. Gwe tuba tulobesa? Gwe tuba tulobesa tumanye ekituufu. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale neyanziza ssebo. Hello? Sebo. Jebale. Kali taata nawe jebale sebo. Oliwa? Sebo mbadde ko wane wange wano mu kiko. Obadde wa? Ndi wane wange mu kiko sebo. Omuwala gwe bayita Nabulime omumanyi? Nabulime. Owekagadi? Ndowooza. Kisoboka. Abadde alina ebintu byampadde nkuwe. Naye oba nkusanga wakati oba nkulagirire wendi ojje. Byefaananyiriza bitya nga buli kimu n'akireeta. Yampadde bintu just byamazaalibwa kukulisa amazaalibwa. Yagategedde ate Nabulime. Okumanya abantu beerijja. Kyali kyakotesa mugwita saamwagala bya ddala nze. Era mugambe ebintu byabireke. Kyali kati ate oli si mukazi wo? Nedda. Eri byatusanga eyo kagwira waawo. Tetwagenda mukamweka tatagenda okukola birthday. Naye musajja gwe olimba naawe. Leka nkubulire ekintu kimu. Ebyo byonna bye twagula enkoko n'emmuwa enkoko bbiya byali byakweyagala mweyagazaawo ne biggwa. Era ne bw'abanga agambye nti azze gyendi sinaawo kiyinza kugamba kikolebwa. Ate lwaki? Mugambe ebintu byabireke bambi. Kyali kiyita mu lujja byaggwa ate namutegeeza. Kibino bya leero biwedde. Kati naakwagala ebyaddala. Happy birthday to you. Atonyingira bya kisiru saagala genda bye. Kyebayita okwesiba ku muntu edition. Tonyimbira bya kisiru geragera. Tayagala kamanyiro. Mukunja nakachwa na moto. Bano bakusisimula. Bit FM. Sebo zetombuulira ebyo simanyi bya birthday byammwe tonyimbira. Teyabisiima. Nze mulugwe Emma nikijumbako kimugombola Rwanda. Sebo. Omusajja agambye tayagala bya mazaalibwa byali bya justice tayagala bya mazaalibwa muyimbira. Abayiwa mukimbo wendi ndabwa. Ono kasita bitegedde sika bya justice. Yali bya justice. Kasita ekirungi abibuulidde bulungi. Kale. Amanya nze Haji Kasiro Rashid ngambera Kabowa. Baba abakazi besiba ku bantu. Nange
Munamu bodi amazima ati yete jalita mwagaga ddala. Mwe lwaki mwolesa obukodyo ng'okimanyi ogenda mangu? Baako kyokola ng'era agenda amangu. Oli asaga busazi aja tuuno nze nsigadde ndi Haji Kasuli. Manya jati namponywa ne Kabowa. Munnange abasajja tebamanyi nti abakazi bangi abasajja batono. Kati gwe gw'otoyagale lwaki omutandika? Otyo? Tolaba nti guwa mutandika. Si kumutandika gw'otoyagale lwaki omutakula? Otakula waki? Ndabira ddala nti abasajja mulina ensobi gw'otoyagale muleke kubanga abasajja muli batono. Sigadde ndi ajati naponye Kabowa. Abange. Sazimonika wammwe. Bambi omukyalo yalese Endobeso somanya nti omwami wo bambi akwagala. Just bina alyamuko naye nga gwe kwasibidde akawuzi. Wajja tumulaga nti nebyanna bulimu bimanyi. Gwe biveeko tandika mumetta mukwano badde ki? Naye mulekerawo n'okunoonyereza ennyo. Nasazimu